oli muyombi nze nyombera mazima. Abatuuze b'ekyebando Ganda mu disitulikiti ey'Ewakiso okutabukira Hajj Ahmed Sekandi ne batandika okwerangira wakati mu luguudo kivudde ku Sekandi okuwagira bakola oluguudo oluva e Naluvule okutuuka ku Jenina. Oluguudo luno lukolebwa ekitongole kya Uganda Kwegatta nga kyakamala emyaka 4 nga kikola oluguudo luno. Ono mukozi ndeka amazzi mukozi agenda kunyerawo edonyerawo yange gwe tombulira ekyo sikwali sosona edonyekube yange gwe omu ku batuuze ayimiridde wakati mu luguudo abakola we babadde ekiwaliriza Sekandi n'abakakiiko okuyita poliisi okukakanya embeera. We babadde basima wabaddewo ekitaba ky'amazzi ekiregama buli nkuba lw'etonnya nga kino kiri mu maaso g'ennyumba za Haji. Atwala poliisi y'ekyebando Okwel Jesper akakkanyiza abatuuze ne bava mu luguudo wakati ne badde ebbali era nga wano abatuuze balambuza poliisi amazzi we gagenda okuyita. Ekisinze okubeeraliikiriza kwe kubanga amazzi gabadde gakulukutira mu nnyumba zaabwe era nga wano bongedde ne batwala omusirikale wo we baagala omwala guyite. Mekukuba tusobola okugenda singa basimba tulakita bwe gagenda mpaka lwe ganakkirira wammanga gagenda mpaka ku kisimba naye Haji bw'atujuliza mbu baasimbye ewuwe ate era dakika y'omusajja mukulu agambye mbu yalina ne sente zisobola okugula amayinja n'azimba ewuwe ne mugamba kati nze atasobola atalina sente z'amayinja ngenda kukola ntya. Jesper asabye abatuuze baleka abakola oluguudo bagende mu maaso n'omulimu gwabwe kyokka n'abasaba okwekubira omulanga mu bekikwatako we baba balina obutali bumativu. Baleke bakoleko naye leta bateke LCs n'abatuuze. Yes. Balabe kiki ingero sobola okukyusa. We tuviridde mu kitundu kino nga bakola oluguudo bagenda maaso n'okusima. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Amazzi ganayita okujja abantu. Amazzi gayita.